Ano liyo chamukwa. Obulamu bulungi twebaza Katonda. Okay, tusulire lero nabyo ayine ekigulu gravity wonna ogenda yimba. Yeah, definitely bona mikwano gyange genda ne sharing ekitone Mukama kye yampa with other people. And era wenva wano mbadde nva ku mikolo today I had 3 weddings. After here I'm going to go also support Gravity. Wale tumali mwetemyemu ebiwayi. Wadi? Wale tumali mwetemyemu ebiwayi. Bwamba bagenzera bale bagenzera. No wemanyi na opportunity ngasobola okudduka yate ekirungi ebivulu tebiri wala nnyo. Okay, today does this add up on the music industry? Olwokuba njagala nsabe maybe ba promoter bwe tuba tukola shows kubanga bannayuganda bandyagadde okuwagira abantu bulungi tuleke kukola shows ku lunaku lwe lumu ekyo nkibasaba n'abagaba ebifo I think they should revise that balekerawo okukola concert nga za lunaku lumu baga mazima buli muntu e Uganda asaana okuwagibwa like they deserve to be supported. So then everybody needs to be supported. Tulekerawo okukola lunaku lumu ate nga walina kumpi at least oba waliyo kati for example ng'oli alina Sheffield Potro at least osobola oteke 40 ne wabe ne Kampala. So I think si kirungi kyobula nti abayimbi abamu nabo bafuna obuzibu okuyimba eno n'eno naye I think they should work on that even the promoters themselves. Obuzibu abayimbi bwaba promoter because abayimbi tulabanga nabo olusaayikiriza munne. Simanyi kuba era abayimbi sendayo ku bayimbi ba Uganda basinga ba promoters bwe babategeka. Nze teri promoter ali antegese so sobola kubeeramu eyo challenge but I know promoters are behind this. I don't know. I think promoters are the one promoting these shows. Simanyi wabana bayimbi I think it is not nice. Okay. For one Uganda, for the unity, I think we need to be together, we need to support each other. Uganda is very big, but we need to push each other more. Than okubera ngo naina show, no naina show, nebera nga tosobola kusupportinga bano bulungi. Okay, yoga, you know what zogenda mu Kigali. How do you feel? I feel so blessed. I don't take it for granted. Okubanga nominated era African Awards. Yeah. Stress era nga newerebo mu kiseera ngenda kubeera nga performinga. Like it is something I can't wait to experience. So la tirindirira genda bera kyaka awards no z'amaanyi ziriko abayimbi ab'amaanyi. Babana Boy, Davido, many great gospel artists. Nze okusharinga stage oba okubeera nominated n'omusajja gwe bayita Benjamin Dube. Wamanyi. Kyekintu ndowooza mu bulamu kyembadde nsabirira Benjamin Dube simukwatangako mu ngalo but nali njogeddeko naye ku ssimu. Like there was a show they were doing Mukama nanyamba I was among the artists they called. Naye simulabangako ku face. Kati okubeera nominated naye mu category emu. To me it is everything. Kwegamba kikulaga nti gospel music wa Uganda ina gyagenda. Ne Uganda nga Uganda ensi yonna teina weetuse mu music. So ndowooza tulina okwekubira engalo era ne twebaza ne bafan ne twebaza n'abawagizi namwe mwenyini ba media people. You guys you're doing an amazing job and I want to congratulate all of you. This nomination oba tuwangula oba tetuwangula the fact that ngenda beerako yo stage n'okuwangula tuyinza owangula if you keep voting. Okay, how does it feel from zero to the sky? Man, it gives me more reasons to serve God every day. No punda gomainde kankubulire. It is somehow emotional. Nenzo nali ndandika music gospel industry najja ng'omwana omuto ku myaka 13 I served everybody and up to now I'm a servant. I can serve any artist. Ne waliwo otuuka n'olaba ng'olinga wekka ng'olaba balinga batakusupportinze naye nze nga omuntu avudde Kosovo nolaba Mukama akutute wano juzi twali Mauritius n'ogenda wano ogende Colombia nga bakuliko bamukuba ne bakunominate nga n'owangula mu Africa kwekati ekintu kye nsobola okwebaliza Katonda n'omuweereza paka obulamu bwange bwonna. Okay, nga tugenda omaliriza batugambye wafuuka Uber driver okubeera ovuga Michelle ne gamba we baagala odda era weebala obadde olina okuŋŋambaako okunsesa kubanga byonna ebyo mbadde lina muto bitutte. Simanyi, I don't know how to answer that. I'm not a Uber driver. Naye oba olinayo abaana bato nze njagalwa nnyo abaana tebasobola kunsaba ride ne mbamma naye nga siri Uber driver naye nga nsobola okujja nenvuga abaana bo nenvuga abaana bo ne batwala ku ice cream because I love kids so much. So I think I've answered that. Obadde okolera Michelle ne Abba we baagala obazza? No, it's not like wembadde ne of course navugako Abba
ne mutwala ne tusamba omupiira kuba ayagala omupiira, you know. Sisobola kudinayinga kukolera mwana bwe yandinga emuvuga mpaka epakwaki bwe manga nyina time I would do that because I love kids so much. Why would I say no? Ne bwe yandigambe nga nyina kagaali nandi muvuzeera kagaali. Ate Michelle batugamba naye era wabanga mwana naye kyeyandinsabe nandikimuwadde. Yeah. So in the end way you're just bakwano just naawe wennyini mpita ngenda kuvugira abaana bo oba kubatwala ku ssomero kasita mbeera ne time. How is Mami Desire? Lwaki abayimbi ba secular basinga okwesako ebivulu mwengate mugosipo tukikola musoka kweteesa wangi taata mwaba gosipo musoka kweteesa nti mpanise bugembe toteekayo nedda ndowooza simanyi ngeri gye nsobola kubanga mu bulamu bwange saagala teeka bintu ku wedding scale, but I'll say it again, buli muyimbi yenna wa munno chance ogenda omuwagire then naye bajje bakuwagire because I was happy. I saw a video, by the way, Gravity from Webale we yaguze tickets, but you can imagine abakubanga Gravity taina show yandikutte sente nyingi n'agula tickets nyingi ne bambi naye sente ze yazitadde mu show. Kwegamba man, we need to support each other, and as a gospel industry I don't think I can ekyo nsobola kiwelkaminga era mbanja kuvayo nga bannange nedda kati nze kuno mwaka nagaana okukola show. People don't know, but because there were a lot of gospel artists who were doing shows nengamba kambeerewo supportinge mbere nga nyina time. Okay, ngatumaliza Mami Desire ali ati? Ali bulungi naye kati simanyi kubanga yazzeeyo mu America. Batugambadde omuyambako nnyo mu charities. Yeah. Desire ayagala Katonda okuyita mu kwagala abantu, which is also the same thing with me. So it is a blessing to work with her all the time. Any day I will work with her. Abawagizi baweeyo obubaka obusembayo. Obubaka obusembayo obanga tonnaba kuwa bulamu bw'eri Yesu Kristo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu.